Wetwogerera essaawa zino 2 in 1 he or she 2 in 1 he or she Proscovia Narweiso gakaba gakomba Nyandi osoferiti bahabulwa n'atabwekomba ate teyamukombyewo ova yamukombye wata 2 in 1 he or she Proscovia Narweiso munange gakaba gakomba Nyandi osoferi yamunabidde mu maaso era namulagira agende atandika okubeera embuya mu military barracks wabeera bakulu namugamba awo munange anziserumu osinga sobola genda mbuya ku officers mess ninayo abalabe bangi bajja kunzita Nyandi namugamba ojja genda kati munange Narweiso akyakonkomadde akyatya ogenda embuya kubanga yakola abalabe bangi wetwogerera essaawa zino Jero Proscovia Narweiso bamujjako dda security badde mukuuma ne bagizaayo era nga Museveni amaze omugoba amugobye ku mulimu security team ye badde mukuuma yonna mmye ne bamujjako abaddenga abantu batambula okuli omuwandiisi ow'ekyamago tuyita PA naye bamujjeeko waliwo n'omwami gwabadde atambula naye Morris naye aluzira bamutadde emikono gitawomera buwemba saako ne sekuritale we ng'ono abadde ku ddaali ya kapiteni mukyala naye ali mabuusu nga bamwambudde takyalina muntu yenna akola ki amu wembejja nga bamugambye okubeera ku surviving alina okudda ku officers mess embuya military barracks ku Semwayi ono kyagamba nti tajja kisobola bajja mulya obunyama jukira omukyalo nabadde atinkula entale eza layisi ez'ebbeeyi saako n'ezaalooni ng'amanyi yakikuba ng'alwanyisa Abanyarwanda mu State House saako n'abo abantu bonna bandiyagadde okulaba Nyandwe nga yeefudde nampulira zibi yensonga lwaki ennaku zitokyamula ku TV essaawa yonna yandibanga bayita omusajja w'effumbe kigozi kubanga kasita agenda ku Semwayi embuya kabaka aweddemu dda Nyandwe bw'ati bwamusasudde munnange omukazi yakubye emiranga n'akuba amavi munnange ennyamba taata tongoba bw'oti namugamba Abaganda mulwawo kutegeera mulinga embwa kati golooza mbadde nkweguyonkalira kiwano genda amagye bagamugjeeko abantu bonna badatambula bonna abamu bali mu kkomera asigadde ttayo kati she or he 2 in 1 naye bw'atyo yandibanga olugendo lwe olw'okuba nti akomekeredde lwerwo ebisingo byonna mujja bitegera mu nkuubo naye nga musooka mukimanye nti he or she oba ku kituufu kyali essaawa zino takyasobola kugamba muntu yenna nti gwenja kusiba gwenja kukwata oyo mundeetere nze njogera eyo gitegenda kubeerayo kulonda tuggalewo mpaka nga gavumenti eterezezaayo eyo takyasobola byogera omukazi eyo buba bali mu kulwana kulonda kujjawo gavumenti etekini ovwanaatira tunateekayo kulonda ono mutabani wange kyabu byogera tabitegeera fe twalwana takyasobola byogera oyo gwe bayita Nyandwe asasulira mu golodi mu kopa ne mu kuteeka mu ntaana akusasulirayo kati bambi mukazi wattu he or she 2 in 1 animals bambi bamugjeeko amayinja gonna era temwewuunya either ng'afudde diplosoni oba ng'afudde temwewuunya ng'afuse enkasiri eggwanga ng'abuze oba ng'afudde diplosoni bamuyita diplosoni bamuyita diplosoni mu Luganda kuba kati ali depressed bakita diplosion ali depressed kubanga takitegeera kati oyo ne Muganda mannya naye awedde Nyandwe amugyewo n'abala oyo naye awedde okujja nga bayinza okulwana obutale baga nti lumbe yamwogendeko katumukomyewo tumuswaze ekyo nakyo musobola okukikola naye nga fulumeza nti mwamugobye mwamweggyeko naye nga abadde n'entalo yalwanyisa Nakyobe amussa ebbali nalwanyisa Nakyobe nalwanyisa Nakalema nalwanyisa abala bangi nnyo badde alwanyisizza nga era n'omuze ogukola signature kupapula ebimu n'awa orders bino bigenda mu maaso okubba amataka okukwata nga asayiningisa Nyandwe n'asayininga Nyandwe ne ssente empya n'enkadde za bbye ku bakkaada ab'omuluwero triangle biki abadde n'emisango miyitirivu nnyo kati bamwekobanye ng'ebakobana Tamale ebirungi n'abala bagoba noono bw'ati bwagenze so he or she
bye bye Vietnam nawo tulabyeko naye musobola okulwanyisa information musobola mujjayo ne tumulabako oba naava nagalubira yagedde sibituufu neffe tukimanyi nekyajjona kibalaze ekyomo kya kabaka wa Lwenzi yavudde naga nti banzikiriza ogenda naye era ndi mukosefu banzikiriza ogenda ndi mukosefu ekyo nakyo mukitegedde ekigenda mu maaso naye nga bamugambye alina kubeera Mbuya naye agamba tasobola kugenda Mbuya ayina abalabe bangi bye yakuliyetinga kati kino nakyo mukitegedde bulungi nnyo ekiri mu nsonga eyo. Kati wulirizawo nnyo wano gwe Munnayuganda munnange naddala Abaganda bali mu Buganda buno bwakanjira bo baweereza olwaleero Nyandi Osoferi akalulu kamutudde mu buli maawa era nga abasajja b'omumambuka bamugambye over our dead bodies you should take away your bararo from northern Uganda. If you don't take our bararo, don't try to come for votes here in northern Uganda. As we agreed, please take away your bararo from northern Uganda. So Museveni instructed almost 70% of the bararo to get out of the northern Uganda so that he can secure the votes. Cut. Kiki ekyazzeeko abengulu bamala okugamba nti tukoya abalaalo Museveni twala abalaalo bo ebitundu 110 abalaalo babalagidde baveeyo olwa Museveni alina okufuna obululu wabula Museveni yabagambye nti don't worry, you come to Buganda, Baganda asleep, are very easy to be compromised, and when you kill them they don't come out to shout. So in northern Uganda it's a different story. Come to Buganda, occupy the land, our control. Bayina ekigambo control. Kati mwenna abaana ba Buganda abali mu Buganda kutwala amataka kugenda kweyongera ejjo kuligenda kweyongera kubanga abantu bano bayina n'emmundu buli muntu omulala ayina emmundu ye ne magazini nenga nabaga nti enteze nesinga obungi abasajja bali mu government kati mu Buganda mulinde abasajja bajja abantu bali mu Kato corridor mulinde abasajja bajja bavudde mu northern Uganda. Museveni yabagambye mujje mu Buganda kubanga bo be bafu basiru tebakayana andi mubatta teri agenda kuba nduulu muveeyo mujje wano wansi muveeyo eri nga bwabikola bulijjo. So Abaganda bonna gye muli njagadde obategeeza ensonga mugitegere bulungi nnyo nti abalaalo bagenda kujjaawo mwetegereze ettaka lyammwe mukitegedde bulungi nnyo. Kati waliwo ekira kye mutannategeera. Waliwo omubbi omukulu ono naye nga tebamusongamu tebamwogerako kubanga yeekweka nnyo. Ladies and gentlemen, ku ttaka erimu abalala ko bagenda okusenzebwa wiiki ewedde ng'emu nabasomi nabagamba nti mu Luweero Museveni ali mu kugula mataka ng'agaguza ssente ziva mu bitongole bya gavumenti. Ssente zisinga obungi ng'ovudde ku classified expenditure gye bamuwa waba yagalidde. Ssente endala ziyita mu kitongole ekiramuzi n'ekitongole ky'amateeka kye tuyita judicial ne justice. Ebintu bino biri nga bikomandingibwa Kiriwa Kiwanuka. Ssente zonna zisinga obungi gye ziyita Kiriwa Kiwanuka n'azijjayo n'azikwasa Nyandwe n'agula amataka agasinga obungi. Ntegezeddwako nti ebitundu ebisinga obungi okutandikira e Katwe genda kuloka Victoria wonna ssente amataka gonna gasinga obungi Nyandwe yagasasula era singa batwala obuyinza nga basuubira muyinza okulaba okutandika okusengula abantu ku mataka mu Buganda wakati mu Kampala mu mukono wa Kiso Entebbe n'ewalala kubanga amataka gano lode bamaze okuddageeguza nga balina n'ebyapa. So omukulu Kiriwa Kiwanuka mukono gw'amaanyi nnyo mukubba ssente z'omuwomusolo bukyanga ayingira mu ofiisi azibba n'azikola byayagala mugagga muvundu asayina nga ddiiro ez'empe buli kimu kyonna ekya Uganda Kiriwa Kiwanuka yakitunze. Mukitegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Bwe mmala otegeera ekintu ekyo njalabbaga Abannayuganda mwenna gye muli mu nsi yonna muggule amaaso gammwe waliwo kye mutamanyi kyekiriwa.
mufunye omukisa for the first time mu bulamu bwammwe. Mufunye omukisa for the first time mu bulamu bwammwe okujja ku government nga temukozesezza muntu. Nchidda mufunye omukisa mu bulamu bwammwe okujja ku government nga temugenze mu nsiko nga temukozesezza muntu. Mutya via protestive vote. Mukimanyi bulungi nnyo nti tebagenda tulangirira. Systems zizo bagala zireeta empya. Naye kati mwe musinga obungi ku kabinja k'abaana abantu. Mukira bulungi mwe musinga obungi ku kabinja k'abaana abantu. Ngenda kusaba na Uganda mwena gye muli. Buli omu asobola essaawa zino tandika okukuyega munno okumuteekamu mutima ogulwanira eggwanga lye. Ntunuulidde bu video clips obubadde Madagascar nga basire Queen bakutte zomba bakutte amayinja balonagana ne police. Tunule basire Queen be Kampala. Tulavuka be Kampala. Ntunuulidde kale gye basire Queen abawala abanyiriza abalungi nga beetabye ku battlefield bali mu kukwata amanya bafafagane police n'amagye. Bwe maze okulaba video netunula ekiri e Cameroon nga abaana beye ku street ba mukono ku mukono jinja muggo ku muggo nga abaana bagamba ekimala kimala. Ate bwe nebe video eziri e Uganda sofe kyakabera mu Buganda ne mu Busoga netunulira abaana abato abavubuka abato abawala abalenzi nga bagamba ekimala kimala. Neggwe ng'ali mu Kampala otunulira weak point oba akantu akakyamu konna nojja n'olumba national platform n'olumba Kyagulanyi naye ng'osula mu lumu emu toyina mulimu toyinawo survivingira ng'olumba Kyagulanyi. Nze wano olunaku lwajjo nagenzeko ku migration lwadde lwa Balaza nasanzeewo admin mupya. Nambuza gwe namugamba Lumbuye Fred. Nangamba ova ne mugamba nva Uganda. Nangamba Uganda ati how is Uganda? Mugamba Uganda is bad. Nangamba Uganda is bad nengi. Nanga what's taking place there? Ne mugamba tuina dictator maze myaka ana mbuyinza. Nangamba come again 40 years? Nangamba are you stupid? Ne mugamba I myself am not stupid. But what is in Africa, it's not in other countries. There are too much chaos. There is kidnapping, killings. That's why we are suffering. Nemuga, I myself am not stupid. I'm a political activist. And I can show you my social media platforms and you see that I'm totally different from others. Maybe could see me about the code data. Nangamba, wow. Fight hard. 40 years in power. In power 40 years, 10, 20, 30, 40. Twamaliza musajja ngamba fight harder. Because if you don't fight for that country is going to be occupied forever. Nemugamba what? Nangamba yes. Nenga yasose kunvuma. Nangamba uli musiru. Nemugamba siyo omu ku basiru. Nemugamba nkolage social media handles nenzimulaga nangamba wow kati nanzijako ekyobusiru nangamba wala sigala ng'okola ekintu ky'okola olwo nze nejjeredde nezizeeko ekyobusiru kati bannayuganda basinga obungi mu diaspora ne mu komite z'abaddugavu muga nti ova Uganda nga Uganda nti ani mukulembeze Museveni amazeeko emyaka nga bw'ata kusekeredde ng'atunula ebbali asooka n'akutunula bw'atagane mutegeera bulungi kiki. Kino kyabadde ku gwe nasanze nnyo admin. Naye buli muna Uganda ali kuno nga yafuluma eggwanga Uganda oba ogenze Kenya ogenze mu nsi zonna bwe bakubuuza ova nti Uganda omukulembeze wammwe nti yanti Museveni nti amaze nti ana omuntu oyo atatunula bbali kusooka kwewuunya ntegeera yammwe asooka kuvuma busiru. Kananga omusajja byasira nga uli musiru muganze see among those. And the reason I was why I'm here, it's because ABC nangamba okay, fight hard.
mwenna kuno kwe muli bali babe bamuzizaako ne muga musajja nange emyaka ananga mukolaki era omuntu bw'atawuuna ekokuwuuna ko gati mwenga muli basiru oba n'aseka n'akuba mu ngalo n'agamba really 40 years nti ye n'agamba nedda it is impossible kati nasanze ekintu jjo kyampisizza mubi ne at the end of the conversation kyampadde hope kati njala baga ba comrade one bosanga omuntu nga ina platform TikTok, Facebook oba Twitter nga avuma kyabula bavuma nnupu musasire kubanga musiru tamanyi kyakola terinsi wosanga president nga afuze banne emyaka 4 nga generation zonna bazisi politically economically nga bazisi nga neye yennyini avuma bagisse tamanyi kyakola nga anoonya akantu oba kyagula yogedde kino n'akajja n'akadisikaasingako ne mubuuze gwe okola mulimu ki ku myaka gyo osobola otandikawo bizinensi osobola otandikawo essomero ow'omusolo maama waakola mulimu ki gwokola mulimu ki nga tasobola kinyonyi just ekyo bakiyita ignorance bwe tuva mu ignorance ne tufuna hate ng'omutayagala muntu lwa personal nga alina hate ekirala the biggest number of Ugandans more especially youth abali mu Buganda tebalina information tebasobosezza kimala one mu Uganda batusomesanga political education eyo ng'akusomesa history by'obufuzi mu Uganda babasomesanga civic education kwe kusomesa ebintu byonna ebitegeeza ku ntambuza y'eggwanga obukulembeze n'emirimu gyonna na biki to be civilized, that is civic education. Ne bamujjawo ne bagenda ku university ne bajjawo constitutional studies nayo eri part of politics bajijjawo era singa kibadde kisoboka n'amateeka bandibadde bagajjawo gasoma Uganda kuba nawo gali part gali mu courses eziri political bandibadde bagajjawo lwaki kubanga tebaagala mbeere nga muli informed about their country about your country kati bana Uganda bona bali green oli akwata TikTok navuma Kyagulanyi bwomubuuza mo information about the country talina kyamanyi bombuuza mo about politics aga politics tankwatako n'omugambo vuma Kyagulanyi ate politics takwatako politics Kyagulanyi politics oli naavuma candidate wa national platform n'omugamba gw'omuvumira ki mbwa nti oyo ali wiiki n'omugamba ali wiiki gwe ali strong okozewo ki nga tasobola kunnyonnyola okitegeera nga takimanyi nti YouTuber ekimufudde YouTuber nnyina nekiyite basasula ssente afune course gy'asoma abeere ng'alina omulimu n'amaliriza ng'agenze ku YouTube gy'afudde professional naye nga tasobola kuliitinga kintu kyonna oyo n'abeeraawo kati abantu bano tebali informed teri mu nsi yonna w'ogenda kusoma course ku degree level ne batakusomesa constitution ya nsi eyo teri nsi gy'ogenda tosobola genda mu nsi yonna kusoma ku university zaabwe nga tosomye constitution ya nsi eyo it is part of the coursework ne mu university za Uganda ezisinga constitutional study oba subject eri part of the coursework mu Uganda Museveni yagijja olwaki kubanga tayagala mumanye bifa ku ggwanga lyammwe tayagala mumanye bifa ku ggwanga lyammwe kati abantu abo abavuma abavoola nga tamanyi kyebayita value ya myaka na 4 decades nga tazimanyi bambi abantu abamu bakwata empola beetaaga kujjanjaba bwongo lwaki jonna yogedde ekigambo baga nti independence ya Uganda yagulwa bugulwa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yagigula ne Owen Falls Dam Ssekabaka Muteesa yateekayo ssente za Buganda independence ya Kenya Muteesa yagisasulira independence ya Tanzania Muteesa yagisasulira bete basobola bekusomesa era n'ombuuza Buganda efuna ki mu independence ya Uganda nga yateekawo ssente ezo tekiriiwo tebasobola kikusomesa naye agenda kigamba wabula bakusomesa information etandikira ku 1986
Nenga 1986 teriko nsibuko kuba these are not Ugandans. Ochitegera, the reason as to why ensi ziri zifunye mangu nnyo wetwazi ne jeno zine zikola mangu, they are informed, they are sensitized. Chetuita sensitization. They know they are right. Njala kugamba 80% of all youth in Uganda, they are not sensitized. They don't know their rights. They don't know their constitutional rights. Tewazimanyi. Tewachimanyi. Kenya people are sensitized. Madagascar they are sensitized. Cameroon, they are sensitized kudachi kesi mbeba situche. Kati mubanda Uganda badda kutikitoko kwasa makubera kubibozi bozi. Kubanga they are not well informed about their government. Ochitegedde kati njera kugamba mu sente zifulumizibwa mu budget ya Uganda buli mwaka. Mulimu sente eza sensitization okusomesa abantu constitution mu nnimi zaabwe okuva ku LC1 mpaka ku district. Sente ezo buli mwaka ziriibwa. Museveni kyakola ng'ajjako portion ng'azitwala Kyankwanzi muli finale. Kyankwanzi jagiyita li final ensonga bakusomesa NRM theory. How to protect NRM to protect Museveni and his gains. Tebakutunuzaako mu history wa Uganda ateekeddwa kubeera atya, yali atya, Uganda egenda kubeera wetya nga Museveni avuddewo oba nga obukulembeze bukyuse. Ekyo tebakikusomesa. Bakusomesa NRM, Museveni abaddewo atya, bakume batya ebintu byabwe, ofuusa otya mbega, olidde otya olukwe mu bantu, biba basomesa ebyo. Ate ekyo kitegereka kyenjagala okutegeeza ekirala okitegeremu ekitegeremu. Ekirala wammanga. Omuntu bw'akujjako okutegeera n'okumanya aba akusse. Gw'okimanyi ne Museveni kennyini yatidde nti Nuupu bwe ya-initiatinze enkola buli Munnayuganda abeere n'ebbendewera kyamutiisizza kubanga for the first time ye kennyini takikolangako. Let me brief and precise on this information. Museveni is in a panic. Because in his entire rule of 40 years, he wasn't expect Robert Kyagulanyi Ssentamu to initiate the practice of allowing Ugandans to hold the national flag, which sign shows the independence and the love of their country. Kubanga naye takikolanga kugaba batu mukwate bendewera. Bendewera etegeeza oli Munnayuganda ke kabonero akalaga eggwanga gy'osibuka. Lindako. Nga Museveni mu 1996 ng'akyalimu empeka emera. Buli lwabeerangayo independence, enguudo zonna ezifuluma n'okuyingira Kampala, naddala enguudo eziri ez'amaanyi, zonna zaasibwangako bendewera ya Uganda okulaga symbol nti we are independent. Omaze ebbanga ki nga tokyakiraba? Omaze ebbanga ki nga tokyakiraba? Nga ne independence esembye wano jjojjuzi y'abalamu. Wulira wano? Ne independence esembye wano jjojjuzi y'abalamu. Tekuli bendewera zonna we zaatimbiddwa ku luguudo oluyingira olufuma Kampala lube lw'Entebbe tezaatimbiddwako. Obadde okimanyi nti ensi bwebeera na independence, abakulembeze baliraanye ensi eyo n'okuva mu nsi endala bajja okweta ku mukolo ogwo ogw'okujaganya n'ensi eyo okufuna obwetwaze? Abakulembeze bameka abazze ku mukolo ekololo balokunywa ku mazzi? Tekyali muntu ayagala kweriraanya nnyanja Yosoferi tibahabulwa. Kabeere wa Congo, kabeere wa Rwanda, kabeere wa Somalia, wa Kenya bange basindise vice president, naye nali awo kifo tekirina makulu. Kabeere wa tewali muntu yenna. Wabula kiyakoze yewandiikidde ebbaluwa Mbulasha yamukongratulatinze, teeka munda mbu yamukongratulatinze ku independent. Yewandiikidde ebbaluwa. Lwaki? Teeka munda alina embassy mu Uganda, alina ambassador.
lwaki ambassador wa Teeka Munda tebamuwadde muzindalo kujja kwogera ku Independence Call okutuusa obubaka bwa Teeka Munda okukakasa nti obubaka bwadde butuufu yeewandiikidde ebbaluwa ne bagiteeka ku social media ne ku mukolo gwa Independence abantu abo bajja babawa chance okwogerako okusinzira ku history wamaine lwaki ebbaluwa yemu yokka yafulumye ya Teeka Munda lwaki ambassador wa Teeka Munda si yazina obubaka awo Teeka Munda wandikawo Teeka Munda temumanyi Teeka Munda kiza mu luzungu namubabuulira ddasala kugera amanyage wano muteeke waawo Teeka Munda nga nebbaluwa teriko stamp ya embassy eraga nti oba ambassador of the Federation of Russian Republic teriiko bewandiikidde singa ebbaluwa yadde authentic yadde n'okubeerako stamp nga ne ambassador wa Teeka Munda yadde alina omuzindaalo ajje awo obubaka bwa Teeka Munda nti Teeka Munda munnanga agambye yoga okutuuka ku myaka gye wa ne Teeka Munda Teeka Munda mumanyi nze njala mbaga ebintu bino nga mbiteeke mu short abbreviation Teeka Munda mutegedde yoyo Teeka Munda Teeka Munda ono yeewandiikidde ebbaluwa nga teriko wadde official stamp ya embassy ya Russia kale stamp yandibuzeeko ambassador wa Teeka Munda yandibadde ajjira mu mwaka n'agamba munnange mukulembeze Teeka Munda agambye munnange congratulation gwa naye teyabyongedde kitegeeza nti tekyali mukulembeze ayagala ku associatinga nani na Nyandi Yosoferi omuntu yekka eyandibadde associatinga ne Nyandi Yosoferi ye Salva Kiir naye Salva Kiir amadinisa gayiika kati amadinisa bwe gayiika Nyando n'akozesa advantage eyo okutakinga over security mu ggwanga lya South Sudan mu kutakinga over obuyinza mu ggwanga lya Sudan Teeka mukulu Salva Kiir kati ng'ayita mu vice president we bamuyita Benjamin Bolo Mero yawandiise ku South Sudan TMS yono vice president omupya oli Liyakamacha ali midda Liyakamacha bamuteekayo munda kati ono vice president ono oyo vice president kati vice president yawandiise bw'ati jukira amajega UPDF agali South Sudan gijja kuvuma gavumenti yaayo kati balina okugasasula naye sente zonna zibadde ziva mu mafuta aga Sudan basasula UPDF nolo batasasula Nyando oli byagambye Vice President Benjamin Bolo Melo empathize Nilopet account to pay UPDF forces Juba. In the shocking development in this morning, Vice President Benjamin Bolo Melo has reportedly the empathize that the Nilopet account ordering Ayuelo Ngolo to release the funds without delay. According to the confirmed sources, Nilopet staff were expecting their payments tomorrow, but Vice President sudden directive redirected the funds to cover the October and November salaries for Ugandan People's Defense Forces UPDF. The move came amid growing international tensions over the government plan to relocate to SSPDF forces from Gadia to Luli, allegedly to make room for UPDF troops. This latest action has sparked widespread concern within the government and security circles, as a question arises about the legality and the motive behind the diverting national oil reserve to foreign forces payments. Katichitokota. Oh no. Sente zibadde okusasula basirikale ba Sudan. Basasulamu basirikale ba Nyandwe. Ate nga zijja wa Nyandwe direct. Kitegeeza nti bana abasajja tebakyana kibagenda gamba bantu buli kimwe ekyabwe kibaweddeko kati ye panic
gye balimu essaawa zino. Kati awo mutegeddewo. Bwe mmala otegeerawo information gye mbawadde, kati njala tugende ku general politics abaddewo mu ggwanga. Waliwo events ze batabanyonyodde kanzi banyonyere muzitegeere. 1 katusooke kweno. Olunaku lwolwaleero videos batereddeyo nga mu Luweero Nyando Yosoferi ne banne ba RDC ba RCC bagenda mu maaso okujjayo ebipande bya president okwetoola Luweero. Leero balina ekyalo kye bagenzeeko nga abaawo tebanywa guteese nga banywa tebanywa guteese bo baagala bintu bikyaka babage temujja kujja ekifaananyi kya president era abadde akijja bamugambye mukuluzayo ekifaananyi ekyo nga nnabuze simufungize bamugambye kizeeyo nga nnabuze simufungize. So eno enkola gye bagenda bakola okwetoola eggwanga lyonna okujja ebipande bya president. Abasajja badde bajjayo ekipande kya president ne Honorable Ssekabira nga bateekayo ekya Museveni naye abantu babatabukidde. Sajja oyo gwolaba oyo kate abantu bamukube kibooko oyo ali mu kizzaayo. Aleeyo munda ali mu kizzaayo. Ebyo olabaawo wansi byo bya Museveni. Ebyo olabaawo. Olaba oyo ali mu kizzaayo. Oyo mubalazeeko ndoza kambala agenda noono. Abantu balalamu abantu bagaanye baaba. Era abasajja bamanyiire. Tamanyi nti Yoweri twakuba Museveni. Kati ekyo mukitegedde kati. Kinjagadde obbalage kibadde kifudde Luweero. Kati olunaku lwajjo bwe nakoze live ne mbagamba nti ku bukodyo National Robbers Movement oba National Rivers Movement bweyina okudisqualifyinga bakandidate ba National Platform kuva ku bakansala paka ku ba MP. Nembaga bagenda kunoonya basindise ba IONA buli muntu candidate wafu aliko mbega. Oba oli kansala w'ekimane sifiri bali MP oliko mbega akubega. Nembagamba yengeremu gye bagenda okudisqualifyinga bakandidate baffe. Kati bwe nabagambye amba mulowooza nimba nabadde nakava ku live nga kyapeninze emakindi waliwo omusajja omugwira ye bukyanga abeera mu bitundu by'emwe yenga eva abeera mu kavuvungano na bukuye buvuyo bamuyita Omaani bamuyita Omaalu omusajja mu kyotalo Omaalu ku bulamu bwonna buli wabadde mu yenga abeera mu buvuyo kati era yagambye Electoral Commission emulangirire ayitewo unopposed okulonda kuleme kubeerawo kati ze zimu ku ttiimu ze basindika okukola obuvuyo obwo kati ze ziriwa naye nga kino nakibagamba ekyo nti kigenda kwapeninga kati wulira. Ekisangibwa mu industry area ono mu Kampala abavuganya kifutibwa meya bwa Makindye okubadde ya Senior Mali yakwatira National Resistance Movement bendera ne Charles Lwanga avuganya ku Luweero. These are not private matters. You know me. Bano okutuuka okubuka enswa kiddiridde ya Senior Mali ne bannakibiina ki NRM abalala okuwawaabira abeggwanyiza ekifo ky'obwameeya bw'e Makindye okuli Charles Lwanga, Bosco Lusagala n'abalala nti empapula ze bateeka mu kakiiko k'ebyokulonda zirimu ebirumira.
wabula oluvannyuma embeera ekakkanye abavunaana n'abavunaanwa ne basisinkana abakungu bakakiiko ebyokulonda okubadde ssentebe omulamuzi Simon Byabakama omumyuka we Hajati Aisha Lubega n'abalala. Mu nsisinkano eno bannamawulire tebakkiriziddwamu kyokka wayisa akaseera katono olukiiko ne lwabuka olw'ensonga zino wammanga. Nsonga nti amateeka tegagobererwa aga service amateeka empapula ezo eza kooti oba eziri mu Electoral Commission tulina okugoberera amateeka nti omuntu awaabye alina okusavinga appropriately gwawaabye. Okusinziira ku Yasin Omari ne bannakibiina ki NRM bano babalanga butatuukiriza amateeka ga byakulonda. Mikolo gyange gye nfunye mu ba NRM baffe ate wanuupu agifunye atya? Waliwo omukulembeze omu kati mukulu Omar Yasin eno si Mumbai oba Bombe. Uganda is for Ugandans. All along I've been following you as a chairman LC2 Sijui Moyenga. Every time you have been in scuffles, including fighting with the senior citizens of the area, ever since I've been following you, Sijui chairman, these issues are for Ugandans. I think you are in Uganda mistakenly. Go slow. Go slow, Smith chairman, Smith woman, Smanyani. Go slow. You'll get to know why Ugandans are black. You'll get to know why Ugandans are black very soon. Go slow. You are ever in a case with the indigenous Ugandans. At one time you waged the war against Tycoon Chirumira. You went into a bitter war between you and the Chirumira and the other prominent residents in Moyenga. But very soon you'll understand why you are brown and Ugandans are black. I'm telling you. Kati bana abasajja talina akonsibuko na yi ekintu kyone machindye Muyenga yonna yagifula nti yagitwala. Ono yayinza okubanga yomu kuba IO by intelligence officer ababeera mu bitundu ebyo kubanga bana abasajja ojjategera lwaki bana Uganda baddugavu gwoli mweru. Kati bwembagamba information mutegeere kati bweba eri video mpanvu kati kankuzanyire kana ka seconds 14. Wulira. Saba bano bonna babadde wano. Bonna babaje mu kiri mu lesi. Ja kuyita no positive. Njagala. Yakutawana positive. Sebo njagala kuyita no positive. Nkakudde mbwagamba. Saba bano bonna babadde wano. Bonna babaje mu kiri mu lesi. Ja kuyita no positive. Njagala. Yakutawana positive. Sebo njagala kuyita no positive. Sebo ye ayagala ayitewo unopposed bamulagire chairman we Makindye. Yayitewo unopposed nga chairman we Makindye. Ina ekintu kinabasomesa nete mwakitegeera. Bw'ova mu nsi gy'ovudde n'ogenda mu nsi ne oba ofunye obutuuze bwayo waliwo limit w'otatuuka. Bannayuganda bangi balina obutuuze bwa America naye balina limit tebafuna 100% of rights ba America zibafuna. Bannayuganda bali mu Canada balina obutuuze balina right zebatafuna nga bannansi balina zifuna 100% azure mu UK mu Europe ne mu Africa monona. But in Uganda a fool from nowhere he or she can come out and claim full rights against Ugandans. Like this all, Chinechiwugu. Yasin Omar, you claim full rights in Uganda. Where are your ancestral home? In Uganda. No jano gambo go ina right so mwe basiru mwe eno si Bombe si India. Ezensi zogenda unawo ina citizenship olina wokoma. Bwezibanga rights ziri 100% gofuna 70 oba 80 ngo 20 ziri sigaliza banansi. Nekati kine ekiwuguru tekirina na record mu Uganda alina full rights against with the indigenous Ugandans. Naba nola katongole singi najja nagamba mu ye alina right ajja kuteeka abasirikale bakube buli muntu ye nali mono ngato walo singi katongole.
ate bwe mujooga ennyo ensanafu tozituulamu. Yes, we embrace you. Mu Buganda tukkiriza buli muntu yenna okubeeramu, naye ate bw'ojooga ensanafu tozituulamu. Mukendeze ku bigambo byammwe. Mulina okubala ebigga bye mwogera nga muli by indignance. Kubanga bajja kubuuza constitution egamba nti omuntu yenna kitaawe n'ennyina baba nga si bannayuganda, ne bw'okulya mu Uganda oba toli munnayuganda, nibo bagenze mu kkooti kuchallenge obutuuze busobola okukyusibwa ne bukugibwako. Nensi nkatongole amalevu gakulinga sitiruwaya nono omaalu ebive mulinga sitiruwaya agamba bamulangire unopposed wano wajjajja wammwe wano wano jjajjawo. Gwe chairman omaalu we muyanga wano inawo jjajjawo kwaga amalevu gakulinga kagundi sitiruwaya n'ebyo bigalo bindi oleka kulinga geki ebiwugulu bo banangirire. Sebo ekitundu kyolimu kyoga kibagala okukulangiriramu egombola ya Ssaabasajja Kabaka erimu buli kimu kyonna ekyobuwangwa n'ennono ekikwatagana ku nsonga za Buganda. Kati kwata otulevutu n'ogo omutu okulinganga omupiira guno ogw'ebyayo muzinge gwakubanga kataka odde mu maka ago wali emuyenga otuule. Egombola gye weepikira ye gombola esingamu obuwangwa n'ennono bwa Buganda y'Emakindye. Gwe omugwira mu kyotala gw'ojjogambe nti bakulangirira n'opposite mu gombola ya Ssaabasajja Kabaka nga tosobola kulanya wadde okugamba nti mu bagundi mutukwata empola temutukwata butalina tukwata. Munangirira ni opposite. Kamukuddiremu owulire bw'agamba. Nsaba bano bonna babadde wano bonna wabagye mu kiri mu leesi nja kuyita n'opposite kyenjagala sebo njagala kuyita n'opposite. Yoyo kati tumuvuddeko mubalekedde abantu be Makindye mwe mumanyi ebyammwe. Awe tuba tuvuddewo katugende ku mugundi ono. Ku mukulu ono mwamulabye nnyo abadde voko nnyo mu mawulire. Omukulu ono yayogedde bw'ati basalira gwe tugenzeeko. Yagambye bw'ati. Asimanyi ndowooza ekyo ekibuuzo kyandibadde kirungi nnyo n'okimubuuza ye mwennyini kuba simanyi kye namukola simuvumangako tetuyombangako so n'olwekyo ndowooza ekyo ekibuuzo kyandibadde kirungi nnyo n'okibuuza ye kuba ne bwe yayogera ebugiri teyawa details zonna ki kye nakola okujjako okukola statement ati sikyamutegeera kati nange sitegeera lwaki takyantegeera. Ebyenkoledde ebugiri birabibwako. Abantu b'ebugiri bamanyi ekigenda mu paalamenti, bamanyi omubaka waabwe eddoboozi lyatuusa mu paalamenti, bamanyi byenkoze ku gurawundi. So n'olwekyo bwe tolowooza nti ojja kuva eri obakyuse ng'ebikolwa babirabako. So sirowooza nti okunjolonga okunvoola ebugiri oyina engeri gy'ogenda okusangulawo ebintu byenkoledde abantu b'ebugiri. Kamba sikire ekifaananyi. Mwenna mujjukira bulungi nnyo mu by elections president ze yagendamu ezimu ne ziclaiminga obulamu bw'Abaganda baffe. Mu by election emu yali ya mukulu oyo. Emyaka gye yamala mu byobufuzi mu Uganda ng'ali mu Jeema yali alemeddwa okufuna dde ekya chairman OC3 ebugiri. President n'ateekamu amaanyi ge n'omukisa Katonda gwe yamuwa n'aleeta omwami oyo n'amuteeka mu parliament. Era omwami oyo nga tannakwatibwa Anita Amongi y'omu ku baakulemberanga ligo ttiimu za National Platform ne president misango yonna mbawa puliyamba olugero Asumani Basalirwa yabeera nnyo ku lusege lwa president nga n'emisango gy'abacomrade eba n'egy'ekibiina n'egya president gyennyini Asumani Basalirwa ye lead lawyer. Wabula bwe tutuuka nga bategedde nti nope si yakumala gazanyirwako yeyagala buyinza evudde mu kate basooka giroweza mu kategori yaziri ebiina byonna ebibaddewo nti bali mu kuzannyamu nga nope yagala buyinza.
Anita Amongi n'atandika okukwata abantu ng'atandika obbafunza n'Asumani Basalirwa baamufundiza n'abanga akolera Anita Amongi nakati olwaleero kati ye kyatamanyi nti president abadde ng'afuna information okuva mu parliament ng'ekwata kuba Asumani Basalirwa sente z'abadde afuna okuva wa Museveni deals badde bakola mu parliament okubulookinga Nuupu okukola emirimu gye mu parliament saako n'ebikolobero badde basuubira okukola ekibiina kya National Platform n'engeri gy'abadde alengezaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga takimanyi kati ono bamusindise agezeeko okukola statements ezivvoola oba okunasuula ekibiina kya National Platform ng'ate zifuuka diversional ekituufu yakimanyi ate ne president anaagerako kigambo yagambye nti wano temuddamu kulonda yero nombaka gumwalo Basalirwa bavaamu dda tugenda kuleeta omukulembeze omulala kati ono ekyo kyamujja enviiri ku mutwe kati mukulu Asumani Basalirwa Abaganda tugamba tokayirira kamulali gwotalidde njala kubuuza statement Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze teyatutte wadde eddakiika ene mutenda kikyamu kye yakwogeddeko odduka ki bwe babagoba ababbi nga tuli mubbi godduka ki otokomosa omugambo mungi nnyo if you don't have any problem or you have been not dealing with the government why are you scared it is politics as usual so you go back and campaign as simple as that if you feel that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu did wrong to inform the people in your constituency that he had brought a new candidate to replace you, that was wrong. Just go back and campaign as simple as that. Toda ko TV kayana. Kuba tetulina buddebu. Eyakuleeta era yakulete yalese n'omulala. It is a constitutional right omuntu okujja okwesimbawo. Gwe kikutawaanya walya mu Uganda olukwe. Toyina kyokoledde mugiri. Kyosinza okukola kwe kuwasa abakazi abasukka mbana. Kyosinza okukola n'okukumpanya ssere z'obuyambi ezibadde ziva mu Bawarabu ng'ozikolamu ebintu byo projekiti zo. Toyina kyokoze mukulu. Ate nnyongera okukujjukiza nti ensi eraba. Anita Amongi bw'atabebbika ajja batta kubanga okubabbuula kizibu nkiddamu. Anita Amongi bw'atababbika ajja batta. Statement ejiddamu. Mwena badiringana Anita Amongi bw'atababbika agenda battisa. Kubanga tasobola babbulula. Naye yeetaaga okubbululwa. So yenna adiringana Anita Amongi currently bw'atakubbika agenda kuttisa. Kati mukulu Kyagulanyi talina budde bwe kyekisooka. Ekyokubiri ali bize. Ekyokusatu talina kyamu kye yayogedde. Ekyokuna genda onoonye obululu gy'ogamba nti bakumanyi bakwagala nnyo. Wandibadde tomalira budde kuleekaana. Ddayo mu constituency gye bakwagala obabuulire biki by'ogenda obbakolera badde babakoledde as simple as that. Njagadde okugamba. So temumuwa budde bwe mumuleke. Kubanga agamba yes a professional lawyer yamala emyaka gy'abadde by'obufuzi nga tasobola kufuna ekifo kyero si1 wadde kyero si2 until Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukwata ku mukono. Kati bwe batotidde lwaki okaayana? Bwe batotidde lwaki okaayana? Oyo tomuvuddeko naye abeere waali. Tugenze ku nsonga endala. Kati omukyala Musafiri Nabbanja Jo oba luli badde balina buminira ne bagenda bakuba on behalf of Nyandwe. N'agenda e Busoga eyo. Kati wabaddewo omukyala omu n'amubuuza lwaki omugenda ku TV oba ku radio mwesoma nnyo nga emukoledde abantu b'e Busoga oba eggwanga. Naye ku ground ebintu omuntu gabi mukoze nga tebiriiwo. Ulira Nabbanja okutuuka okunyooka omukazi yambuza ekibuuzo bwe mbeera ku TV oba ku radio mugamba mukoledde nnyo abantu b'e Busoga naye ku ground bwe mujja ebintu omuntu gamba nga tebiriiwo enkulaakulana gye mwogera simanyi PDM simanyi wealth creation nga tebiriiwo. Nabbanja yamugambye I can arrest you
I can arrest you. Omanyi munange omuntu yenna atali mukulembeze oba omulaba. Omuntu yenna atali mukulembeze oba omulaba. Lwaki? Ethic ne integrity ne responsibilities omukulembeze is to listen and to act. Is to listen and act. But when the leader doesn't listen or act, kitegeeza nti osimu kulembeze. Kati Nabbanja badde mu comfortable zone nga tafunangayo ba challenges ba challenging okusinzira ku byakoze. Yensonga lwaki ne munnamawulire oli baamukwata kubanga yagenda nalabisa. Nayagala protecting Ministry ya Health protecting Dana Atwine ne Ruth Acheng nakwata munnamawulire n'amusiba. Nebigenzo okuvanga amalwaliro gonna mafu. Kati Nabbanja omukazi yamugambye fuwane ebusogambe. Tetulaba ku PDM, tetulaba ku Wealth Creation, wabula mbeera ku TV nga muwolokosa omugambo nti ebintu gyebiri. Nabbanja namugamba I'm going to arrest you. Gwe I'm going to arrest you. Nga kiki ekimuarestinza? Yamugambye bwe mbeera ku TV muga mukulaakulanyiza Busoga naye tubuulye mukoze eki wano. Nga Nabbanja byokwogera abirina. Wulira. Tusobola okukola nga tukoze emirembe twekulaakulanye naye bw'oyagala buli kimu bakikukolere ekyolimba tebalajja kikola ekyo. Tubaweereza PDM, genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira n'olemo emikisa gikozesa egiriwo. Olowooza buli muntu wano amuzimbira ennyumba? Ekyo kifu. Ate bw'oddemu okundeekaanira bajja kukukwata. Abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe nomuletedde n'ekibiina kyaffe okusereba. Kakati onootumanyi nga mwalonda bannuupu segonna gwe walonda gwoli waawa tolina gwe otumalonda bano musobole okubabaweereza kubanga si buli muntu yasobola okutuukirira prime minister. Kati olekaalira mu bantu abantu bakusunga ekibiina kyo kikuba ku ttaka mwawagira nnyo olwo. Mumala baabo be basuula ekibiina kyaffe naye mumugyeko ebipapula bye ndabe kyayogera kyagamba. Kati Nabbanja okugamba mumugyeko ebipapula bye ndabe kyagamba ekyo bakiyita profiling. Abantu bebusoga mwe nabadde kolaale eyo munoonye omukyalo oyo baakyaliyo ekyo bakiyita profiling. Atusena okuga nti nze saakalaba nababudde history y'omukyalo naye Munyarwanda kasita omuntu yenna akugamba nti nze saakalaba kitegeeza alina ebikolobero byakoze. Kati omukyalo ono Musafiri Nabbanja n'abantu Abanyarwanda kyangu nnyo mmonyiza n'akubulya ekitufu ekimuli ku mutima. Munoonye ku mukyalo yabadde kulaale yabuuza Nabbanja oba akyaliyo kubanga ogandi mumugyeko ebipapula bye tulabe kyagamba kitegeeze bagiyita profiling. Omukyala bayinza okuba bagenda mumukwata bamukyunye oba bamutte. Kiri kyenkugambye nti omukulembeze yenna aba alina embeera y'obukulembeze okuwulira n'okukola abantu bye bamugambye. Naye omukulembeze agambibwako ate n'agamba nti oyo mukwate oyo si mukulembeze. Ensonga lwaki balwana nti president yakuba PDM teriyo eri unconstitutional. It's a political campaign tool ya National Advance Movement. Nchiddamu PDM is unconstitutional. It's an NRM campaign tool or project okusirwaza abantu. Ngaye bazze bakola bonna bagaggawale entandikwa Wealth Creation lima obusaanyi lima mulinga gendo ludensu gendo ludenkoko
gendo kati buli mwaka baleta yekintu nga bagenda mu campaign kati eno PDM parish model eyo campaign through project ya NRM gyekozesa naye njala kubuuza naawe onziremu wano bawaayi buli muntu mu parish bamuwa sente mmeka wandiika wano mu parish model buli muntu bamuwa sente mmeka wandiika buli muntu bamuwa sente mmeka wandiika awo nkunnyonnyole wandiika muli muno parish model wandiika babawa sente mmeka buli muntu afuna sente mmeka mu parish model wandiika awo tulina obudde butusagaze dakika 7 wandiika wandiika nkunnyonnyole Juli mulungi million yamu it is impossible mpozi nga parish yonna yefuna 1 million but individual tele muntu afuna million mulumba agambye emitwalo 2 kato agambye emitwalo 7 ono agambye 1 million emitwalo 8 buli omwe ina different figure gyafuna mbu 1 million per parish that is 100 million no it is impossible 1 million no kati kitwale bwe tuti njala tukolera round figure wano ne simple calculation entone nnyo ku economic crisis eri mu Uganda munda mu rural areas gye ziri zonna nga sigenda ku specifying kitundu kyonna what is 1 million what is 1 million million imwe etegeeza ki bw'oba ogyogera nyingi bw'otandika ogikwata okugisaasaanya terimu wadde n'ekikumi lwaki wuuna ngambye John Kata agambye nti akakadde kambuli kyalo ekyalo ekirina abantu abatono ennyo kiyinza okubeera kirimu abantu 300 ze sente meka zibafuna katugende nti buli muntu afunye emitwalo 10 gya parish model emitwalo 10 ze sente meka emitwalo 10 ze sente meka emitwalo 10 sobola kukola business ki emitwalo 10 sobola kukola kintu ki kati awo tuba tuvuddewo tumaze okufuna clear explanation y'emitwalo 10 buli muntu since the launch of parish model njagala Minister of Finance njagala Parliament Nyandi Osoferi ne Nabanja batuletere wano embalirira n'ennyingiza eya parish model kubanga when you invest you expect profits bwoteka sente mu kintu osubira okufuna amagoba mwa investinga sente mu bannansi mugamba za parish model ziziza muzigo ziziza magoba ki era sente ziziza ziruddawa mugenda okukola parish model mutu muwadde embuzi emu enkoko 2 tekuli goba wante kati bw'omanyi bw'okola project wabeerawo kye tuyita profit returns after investment you invest the money then after nolaga either business egenda kuzza magoba tegenda kuzza magoba era business bw'oginvestinga mu sente ogiwa duration ebbanga n'ogimontalinga the moment you invest money in your business oyina okutandika ogimonitalinga business eno egenda kuzza sente oba okyaji